twakikoze. Mama Grace weolegaba sitaani owange muwagala oba yagenda myaka etaano oba agala leta bijanjalo n'ebirole n'agirya obujulizi kumwandisewalikaye banabamuwulira bannange sitaani ofe okubye bbo tubasabira omukisa eyo ettiimu yonna gyetambula tuli bangi nnyo tubeera n'ebitambo. Tugenda kufuna komiti egenda kutuwaayo ku speech. Bwetuva ku komiti ku bazadde abazaala Mr. Semu ekitegeeza ekitiibwa ekyo kimugwana. So katufune komiti bwebanga weeri nabo bagenda tukola obulungi bagenda kulokola obudde tetusobola kuvaawo nga tekomiti tetuwadde mwagaana ogwo kubanga eyogerako gye tuli olw'ensonga ate munnange bebateeseteese omukolo guno kubanga olunaku olwaliro lwetuli kale komiti ate basaba wonna bwe muli twangweko abo mwawulanguye omukolo netusobola okubanga gutuukirira era twangweko byokulookozi. Hallelujah. Hallelujah. Barero. Mukama akoze bulungi bane ngekubireko mu ngalo. Newambubadde nga tuteeseteese naye amaanyi tugadde kyekuva gyebuli. Amin. So singa simubadde mwe kwagala Joel ne Grace ekyamazima naffe tetwandisobodde kubaako kyetukola. Naye njagala okwebaza Mukama lw'abakyala bano treasure waffe asobodde kuba mu kifo kino olw'emirimu egimu egyamukutekutte naye nga ali wamu naffe. Njagala okwebaza abantu mwenna mu kiti kyammwe bane abatuwadde ku ssente. Mukama yebazibwe emmere eyo mugitulekedde emazima. Amin. Ate ekyo nze nga kiyamani kinkolera ddala bubi nnyo era bamanyi engombo yange nze njagala emmere nyesigala abantu ne bagenda tosi bantu kugenda nga bwe bazze. Mukama yebazibwe naye bambi mutwagadde ne bwe bali kwagala pulezidenti we mwebalire ddala ekiramuka okwagala mwenna ababadde mu meeting ezibadde zitula ku life center abadde life center n'abantu mwenna singa kusinga kunootinga ggwe. Amiina. So na buli yenna alina kyakoze bannange weebale mutuwadde mutuwadde amaanyi onyumisizza omukolo buli kyolaba wano ekyo kyobadde okolera gemaanyi otuwadde. Kama akutuwere nnyo omukisa era abatannaba nsaba nti nga bwe mutukoze nnaku tugenda okubakola era byonna bye mutukoze mubyekoze edi bye mutukoze mubyekoze. Amiina. So buli muntu yenna alina sente zatuwadde obanga wamala empeta obikoze bazzukulu bo obikoze baana bo na buli yenna yafisa obudde n'ojja mu meeting bannange tweyanziza tweyanzenge. Abamu badde sibalabangako nga mbawulira buwizi nga manyi gye muli ababuwizi b'ekiri mwenna badde mbawuliziganya. Era njagala okwebaza abagole baffe Joel ne Grace. Njagala okwebaza chairman w'entrade badde ne bachairman eddo bangi lwakuba abaguzi bangi balaze. Chairman w'ebyokunywa abaddewo wuuye akakiiko kaisi naye asigaddeyo. So mwami mukisa ono yabadde akwasaganyiriza ku bagole sebo neyanziza neyanzeege. Mukama akumpera omukisa. Njagala okwebaza entrade batukoze bulungi
abasajja abo wadde bagole newedanze bakuje tuwadde nga yambulira chairman oyo avudde ku mulamwa oyo ne tumwokya fayini omukyala ono yabadde akunga ebyokunywa byonna era nga yakuŋŋaanya ssente zaabyo so baasa waffe alini treasure waffe tasobodde kubeerawo olw'emirimu egimu egyamukutekutemu so njagala okwebaza life center ekyensusu lusumba waffe olw'okutukkiriza okubeera ne meeting kyakyawo nakweta abatusapoteze bana ebitukoze bulungi ansaba abakyala bano batubuuzeeko anoona ati kale bakkiriza nze mbatusiza eddoboozi kama batumira omukisa waffe mukulu waffe ne mukyala waffe temujja limubeerawo okuba abajulizi mu nsonga yaabwe ey'okugattibwa erinnya eryange ly'omulangira Ssekiweere natula ku mutala Muwambo. Neebaza kusinga neebaza Katonda yakoze kubanga omwami oyo omulangira timuyita bwami tetuli balangira omulangira Joyino Katonda kyamukoledde ndimusanyufu gyali kubanga nze namukazaako kaawonawo oyo bamuyita kaawonawo enkoku zino zemulaba zino bujulizi era ndowooza abuwa mu kyaki kagamba abuwa mu kyaki naye bujulizi nze mbongerezaako bwongereza ye muntu mu myaka gw'ekinaana eyasalibwa n'amala olunaku lulamba nga tebanaamumanya gyali naye bukya bagenda okumututuusaako egye lwali tuddukidde ng'eddoboozi lifulumira wano naye neebaza Katonda okubanga atuuse mu kkula lino era neebaza kwebaza yongera okwebaza Katonda Katonda yeekyali neebaza mukyala waffe weebale kuuma mulangira byonna ensozi ze muyiseemu Katonda ababeera ajja kubasasula ebisingawo n'abaana bammwe Katonda abawe ebisingawo tulabe bigenda mu maaso sijja kwogera bingi ngalaza okusaba akalulu olw'obutti naye ono kweyogerako oluganda Mukama yeebazibwe bakwogera bingi wagala njuukira mukyala mwenna abakyala tubeerenga omukyala oyo ng'onyinganga kyukira ekisenge ky'oba owulira ebizibu bye nga mukyala bw'abadde akola ekitiibwa n'ekenda omukiiza Mukama abooluganda Mukama yeebazibwe aweze Omukama mulungi kiseera kyonna tulina omukisa gw'amaanyi nnyo okulaba nti tutuuse ku lunaku luno olwa muganda waffe ono kubanga atuuse ku bufumbo obutukuvu obufumbo obutukuvu siwanguwa kutuukako naye oba osobola omaze okusomalirira tusobola okukolera naye otomalirira tusobola okukolera naye twebaza Katonda olwokwanguziza kuti okufumba obutukuvu amannya ndi David Simbo Naalongo abali balaba emizannyo mujjukira Lusimbo yakubanga ebikonde oba wa mizannyo ono nnyo okubeera emmotoka nosula okubeera omuntu osula mu galagi tetikubuula mmotoka ate
Nk'okuulya byonna by'oyogedde naye nga twebaza Mukama toli mmotoka Andi mulangira. Sigaddeyo Kyankuma. Nakkiriza Kristo oli omukozi w'obulamu bwange. Kale ow'ekika ky'Envuma tugenda gatta omugalo tumukubire mu ngalo mu kiseera kino agenda kuleeta abagole baffe babeere nga barisiivinga ebirabo era banaava wano bajja kujja direct babeere nga basala keeki. Amina. Oluyimba luno lwakwebaza ndi muyimbi omuweereza kuweereza gospel paatisa ennyimba eziwerako n'oluyimba luno lwakwebaza lwakuba tonnampairayo kati wanjereriza kati kanyogere ate oluyimba luno lumukwatako kusinziira ku Mukama byakozeemu. Haleluya. Twebaza Mukama ku ebyo byakoze ne ku ebyo byanaatera okuba nga akola. Haleluya. Teekayo tugende. Ekiba kiddako kuba kulya. Olunaku olwaleero abaana babaki tebafaanira. Osanga Mazima. Naye tekuyanja olikunayo akakulika ssente. omanyi mutuuza okukoyita tosooka okubuuzaako kipiko arate bakutundawa Ebiki. ambako ewasingira ddala okuba malikiwabaako oyeekaana Tetugaliivu tuweze. ate ng'obifa anti twabalabira wele bakoberera naye tulinaako obuzibu ebajja kutwalira nsobire oluvannyuma lw'oteekawo akatebe amateeka agafugateeke tonaaba mu ngalo wetukira woolira. oluvannyuma lw'okuteekawo akatebe omwami n'omukyala bagenda kwetegeekanya mpolampola kati buli waggwe agenda kumulera oba simanyire festival kyalina kyamanjalo wali waka bali waabwe mazima naye labu yobiregera eriwali eri kukyenda yakuseewo wetaagatageddeku kyakusulawa ekatako kumina kikyali kukyenda buganda anna obwakatula ekebeye tuba twolekedde entandikwa olwomani akakola abakubuulira njiri yonna akola ekabulira ekigambo kyakatonda nakomawo agenda tula byakugula omwami wakulewaka ebeera yiye bwati era mama walaba omwana nga muzanya kusobera taata etananga mwana watu amabibi nga gakulumuse tonganyakuleleko olowooza waliwo ekyokwereberera amasanga gaye naye olugero olwo abaluyiya basinzira kuki abayiya okitegere ekyoku n'amagambo gamanyi balina akayiba eno entobu kati bwatyo nakolaka omukyala nti olwakulisayo omwami asooka namulugamba bisooka okulekwa nabo okulyakamu namweteekateeka ekooto agenda kulugabula mwana wapisa kyakakikapamu bino byetakalira ddala tetubalaba tukyalowooza tekuliiwo naye tubalaba wetuli tulaba eriiso lyaba lyamukubadiro utyo ateeke bakeke kiba kyakulya owali abamanyi
Bwati. Ababa n'obuwenge lyalyamu. N'asooka akawejjowejo. Kati owaye awo abaakebera ku nnyo. Era akwesesebera ku nnyo. Waliwo omwana gwe alikolako obujulizi. Naye yagamba ne bagamba bwe mubanga muwa omusajja ekyokulya. Omusajja mugambe nawe eryako. Ekyakola. Mazima. Okulyako namugamba enakufundise. Enakubire. Mazima. Kati awo agala kukola atya? Agala kubuliisa. Anunule. Obitidde. Tobeere bujuliza. Enyumiza. Ekyokulya kigenda n'ekyokuki? Ekyokunywa. Mazima. Akatunda olwaleero ka green. Kati amala kwenda mukano Wakamudde apple. Onaki apple kyekigirira. Apple kyeki mu Luganda? Gundi. Tubireke. Kaloweka kyagalawo. Kakati. Muganda. Oluganda opulira muganda omera. Simanyi Luganda. Bwatyo. Wamala awanika girasi mpolampola. Ekikombe. Ekikombe. Eyebaza. Ekama. Nakwata ne karefu. Namusifulako. Asooka kunywako. Oba sukali yangasule. Oyo mwana. Abantu babagenda nga bayiga. N'abatanga bakujja nga bayiga nga babbire. Kubirako kamwenda n'ekyalo. Mami Semula agamba. Mami Semula agamba. Mazima naloga. Nonde kuzaana. Opate ekyokulya. Opate ekyokunywa. Werooza nakwata kubanjala. Wabagambirawo ng'okuddiza ki? Kuba mwoyo. Naye agamba nti nange kakuwolyeko. Kanda boomuka gamba ng'omukodo omukalyereesera. Agambira weeruko tekubanyako buzibu. Nkugambye. Ettaali awo. Naye asooka kalyako. Obalyakuba bubi. Sinna kumanya. Naye kalulaako esuseeko. Ebisigadde mu abamanyi. Baleebeewoze okuzimba akuzimba. Naye okuzimba atakuzinga. Namugamba. Sinanga okunywa kaakano. Okunaku wakamude. Katonda kana akapasako mukaaga. Kakuyanye. Akakuyanye. Kakulokoka bulungi. Bire. Tokutunayo. Otakuwalire. Nnyo era bude. Naye amuleeteko. Bas. Ekibiina nekikuba engalo. Kale tugenda kubanza tukabira abazadde. Naye nga lunakabira abazadde. Disclaimer abaana abato bw'obanga okula n'ogenda emakerere then ng'olyoka okola ki? Okola ebyo. Bw'oba omala okusoma naye bajja kukuliisa osegeera bakubeeraga. Ayinza okuddaawo n'aganyaka. Osegedde obanga osuulidde kulya Mukama engalo ez'amaanyi olibona olina okugenda emakerere oba emakerere nga okitegere. Kale Amakerere yokwanyo. bwe nali emubeere Naye n'endala gyeziri. ate nagero Gakaweeri. Kaweeri Modu primary school ekiiko Abakole mujje ate mugabula abazadde. twasomanga emboona zifu ozitegete. Oteeko ezaabwe. Ne bamweri. Yes. Mumutwalire ekibiina. Weewaawo. Tebatazeza naye. Mazima. Ije. Wa Yesu. Gwekisa kya Katonda ate musajja mubuulizi wa njiri zino weereza ba Mukama.
okusookera ddala neebaza Mukama Katonda olw'omukolo guno oba olunaku olwaleero. Si magezi gange, si kutegeera kwange, si kumanya nnyo, si kuba nti nina ssente, naye olw'ekisa kya Katonda. Omukolo guno nti gubaddemu Mukama Katonda nti nga omwogezi bw'ayogedde Doreen Fisher omukozi ku MCF Radio nga bwagee nti lwa myezi 2 kituufu kuba twali ku muwanguzi tawanika olunaku olwo bwe lwatandikirako era nakati kyetuliko kati olunaku olwaleero. Okusookera ddala sooka okwebaza musumba wange musumba Frederick Sesanga taata wange ddali webale kwongera wamu ne mmami mwebale kutulera mutuleze bulungi. Abazadde abalala basuna abaana ne babakuba mukundi naye mwe temutusune wadde tubadde tulina we twonoonye fenga mutugamba buga nti tugende mu maaso. So Mukama ayongere okulambeera omukisa mu linnya lya Mukama wa Yesu. Neebaza kinoomu mwenna sinza kumenya mannya abantu beereddewo nze ne Grace mu mukolo guno mwebale nnyo mwebalire ddala. Neebaza Life Center Church, neebaza New Hope etukyasizza timwebale nnyo mwebalire ddala. Abakwaya nsinza beerabira bamaama bataata okusingira ddala dadi wange anzaalira omulungi. Webale nnyo webalire ddala. Mpukamiza omutima gwange wadde amavivi tegafukamidde nti bwe nakutuukirira onzaala okufuuka omwana tewakaluba noga nti nzaani ayimirira mu kkubo lya Katonda. Mukama akitubalire mu linnya lya Mukama. Neebaza buli omu atodde buli kyatodde olw'okubeera bwe buti ti Mukama musize mu ttaka eggimu kuba musikidde Mukama Katonda. Mukama akibabalire buli omu bw'akoze. Ab'emmotoka bannange singa kye nnyinza kwogera, entambula eyo yonna gye mulabye gye ekozeseddwa sirinaako yadde n'ekikumi. Haleluya! Buli omu atodde n'ateekamu n'amafuta agagage n'atukuga. Twebaza nnyo akuze abakole akuze buli omu awaddeyo kyawaddeyo Mukama atubabalire. Mwebale kuweereza Mukama Katonda. Senga wange nkwebaza gino emyaka giri 33 bukyanga nkujjako muwala wo naye tewambeerera mubi naye era nakati emyaka 33 kati tugenda kutandika okubala omwaka olwaleero. Naye webale nnyo senga webalire ddala wakuza omwana omulungi era omwana ow'omugaso era omwana aweereza Mukama omwana ow'empisa. Bannange sirina gwe nnyinzaka abeegayirizi mwebale kwegayirira olw'omukolo guno. Abeebyuma emperekeze banye buli omu kino musirina gwe nnyinza gwe soogedde gwe sikonyeeko. Bannange buli omu mwami Moses Ssenyondo bwe tumaze emyaka giwera okuva lwe asituddeko musumba oyo muganda wange n'abalala mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala. Bannyinaze abakamera mwami Patrick oba aliriddawa endowooza alina naye mwebale nnyo. MCF Radio mwebale nnyo mwebalire ddala. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mwebale kuyimirira nange. Webale okuyimirira naffe. Musumba Stewart webale nnyo
kubanga munnange olw'obubuulizi bw'enjiri neebazizza nnyo nebale nnyo mwebale abaweereza ba Mukama, abaweereza b'emutundu aba rediyo ne TV, mwebale kujja kubeerawo mu mukolo gwaffe mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama yeebazibwe, bamaama bataata bakojja basenga mwena. Mukama yeebazibwe, ab'emikwano ab'eŋŋanda mwebale nnyo, mwebalire ddala okutubeererawo, ate ne mutakoma okwo ne mutola mu nsawo zammwe, ate ne mutakoma okwo ne muleka ebyammwe byonna ne mwebesa obudde ne mujja mukolo gwaffe. Bannange, Mukama abakuweere nnyo mukisa. Bagamanga ennume enkulu, ennume ennene kuusa, ebitono tevuga, ebisinga obungi Mukama wange amaze okubyogera. Mwebale nnyo, mwebale ddala ebijjango ekyo.